Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nze nammwe aba woteeri gwalina restaurant oba alina ekirabo ky'emmere njagadde mbeere nga mbabuulira ebigambo bino. Naddala ggwe agamba nti bakasitoma sibalaba, nalina bakasitoma baagenda, njagala obeere ng'owuliriza ebigambo bino. Ngenda kubeera nga nkuwayeko ne ku ddagala osobola okubeera ng'okozesaako eriyita bakasitoma, naddala eryo eryangu erisookebwako. Ng'ekisookera ddala kikulu nnyo oba ogenda kukola restaurant oba ekirabo ky'emmere, beera ng'onoonya ewantu ewali abantu oba oteeka woteeri yo oba restaurant yo. Bw'omala okufuna ennyumba n'ogifuna ewantu ewali abantu oba mu katawuni, beera ng'ennyumba eyo gyekebejja gitunuulire buli wamu. Nabagamba nti ennyumba empya gy'oyingiddemu ng'ebaddemu abantu nga bavuddemu buvi, sooka otunule mu bumooli, tunula buli ewali akatuli. Batera okuteekamu eddagala, ate eddagala eryo teriba liryo, liba ly'oli abaddemu. Ekikulu nnyo obeere ng'oliggyamu olisuule. Bw'omala okwetegereza bulungi nnyo, beera ng'onoonyayoko ku bikolo by'eddagala nga bina by'osobola okubeera ng'onaaza mu nnyumba eyo nga tonnatandika. Ebikolo ebyo osobola okufuna akambula, ebbombo, n'ofuna namirembe, n'ofuna n'akattaddogo, n'obiyenga, n'obeera nga osiimuuza mu nnyumba eyo oba ng'omaasamaasamu eddagala eryakambulakambululemu ebyo byonna ebitali birungi abaddemu byabadde aleseemu, kabeere nga kabyambululamu, bibeere nga bivaamu. Osobola okukozesa akeeyo eyo ng'omaasamaaso ogambe nti akeeyo eyo kano keeremu ebisiraani, keeremu ebyo byonna ebitali birungi. Kati ekyo bw'okimala beera ng'otegeka ennyumba yo gitereeze bulungi, teekamu ebigenda okgendamu. Kati ekyokubiri ky'olina okumanya ebisinga okulemesa ebirabo by'emmere ebyo okgenda mu maaso oba restaurant, enfumba kikulu nnyo. Olina okubeera ng'omanyi okufumba. Buli bw'onaalaba nga kasitoma olwaliro azze n'alya n'atadda, n'omulala n'atadda, n'omulala n'atadda, kimanye ekisobola obbagoba nfumba, bukyafu oba neeyisa. Ekyo ky'olina okumanya, njagala mbikubire mu bufunze. Kikulu nnyo okubeera ng'omanyi okufumba. Kasitoma ono ojja munyweza. Buli bw'olaba nga kasitoma gw'obadde oliisa tadde agenze walala, kimanye nti waliwo ekimugobye ewuwaawo. Eyinza okubeera enfumba ng'ebintu byo tebiwooma. Ekyo kigobera ddala bakasitoma. Oyinza okubeera ng'oseera emmere yo naye ng'ate tomanyi kufumba, ate n'osanga oli nga taseera naye ng'ate amanyi okufumba. N'olwekyo muyige nnyo okufumba mmwe aba woteeri, mujja kufuna bakasitoma bulungi nnyo. Ekyo mbabuulira. Osanga omuntu nga talina mpisa, ayogera nga bw'ayagala naye ng'alina bakasitoma, ekibeera kibaleetawo mmere eyo ebeera ewooma. N'olwekyo kikulu nnyo muyige okufumba, bakasitoma mbawe ebintu ebiwooma, bakasitoma ojja banyweza bulungi nnyo. Obuyonjo ekyo kikulu nnyo, enneeyisa nayo kikulu nnyo. Bakasitoma bano abajja buli kaseera beera ng'obanyweza, tokkiriza kubata. Kakati eddagala lyosobola okubeera ng'okozesaako eryanguwa, beera ng'ofuna taaba mukazi bulungi. Taaba ono owaffe mulungi nnyo mu kuyita bakasitoma, mulungi nnyo. Naddala nga otunudde nnyo ebintu biri bye nsoose okubuulira. Kati buli w'okuuma essigiri gy'ogenda okussaako oba bijanjaalo oba mmere, beera ng'okwata taaba oyo, beera ng'omuteeka mu ssigiri eyo anyookeremu. Wano mu kunyooka osobola okubeera ng'oyogera gwe kennyini nannyini wooteri, beera ng'okola ekintu ekyo n'obwegendereza, beera ng'oyogera ebigambo. Gamba bw'oti nti bakasitoma mwenna mutambulukuke nga mujja, mwenna mwanguwe, mutambulukuke amagulu ago mujje mugule emmere yange gye ntunda. Kataaba kano kalungi nnyo, kayitira ddala bakasitoma. Beera ng'okateekamu wano ng'ogenda kussaako emmere oba okussaako ebijanjaalo oba enva. Kijja kuba kikuyambako okuyita bakasitoma. N'ekirala naawe kennyini gwe nannyini bizinensi ng'ogenda gitandika, osobola okunaaba ku ddagala erikuggyako ebisiraani wamu n'ery'emikisa. Bw'oba osobodde oddifuna, kwegamba otandike ekintu naawe kennyini ng'oli mutukuvu, ng'oli bulungi. Bwe kityo bwe kiri, kamba WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.